Kakati omukyalo ono agambye nti wannema amuluma. Ogambye wannema akuluma, ogambye wannema yakutandika oli wa myaka mimpi okutuuka kati mbukulu, era n'ogamba ne mukasa naye kirabika akuluma. Noyagala okumanya wannema y'ani, era oyagala okwezuula, oyagala okumumanya. Wannema tujja mwogerako kitono, odi enaalangulula ku bakulu abo ejja kujja ebiseera byonna. Ne kasooke tugambeyo kitonotono. Kakati nnyabo w'olugave, ab'olugave mwayitira ssese, bajjajja mwe baayita ssese, okitegedde? Era ab'olugave mwava ku mazzi ne mujja musenga ku lukalu. Ab'olugave musamba gwammwe omukulu musese, emmando yammwe enkulu oba omusambwa omukulu Kabaka Mukasa, okitegedde? Ab'olugave mukkirwamu nnyo amaanyi ga Kiwanuka, era buli kimu ekyammwe bwe kiba kikka kikkira mu bwa Kiwanuka. Era ab'olugave mutera okuwanula ennyo, ab'olugave mutera okufuna ensimbi, ab'olugave temutera nnyo okufuna bisiraani. Kiwanuka yabasiima nnyo, ne bwe muba temusamidde ne bwe muba musamidde mutera okuba n'emikisa. Mwebali abaavu naye batono, okitegedde? Olugave abasinga obungi lwakuba ssente zaabwe tezitera bbawoomera, tezitera bbanyumira. Ab'olugave bafuna nnyo ebintu ebinene mu bulamu bwabwe nga ebikangabwa, ebintu eby'enjawulo. Bafuna ebintu ebitali bya mu bulamu bwa bulijjo, babonerezebwa, okitegedde? Babonerezebwa. Ab'olugave bafaananako Abazungu. Abazungu Katonda yabatondera ku mwaliiro omusukkulumu ku gwaffe abaddugavu, era nga langi bwe zijja zeegoberera okutuukira ddala ku mulugwalo owansi oba omudokolo oba omucope. Ffenna tetutegeera kye kimu. N'omuzungu kalaazi eziri waggulu gamba nga Baamerika, Bangereza, Baitale, Baisirayiri, Bachina, bwe batyo. Abantu abo abeeru, ab'erangi enjeru, abatali baddugavu, abantu abo tubatwalira mu kibondo kimu nti Abazungu oba abeeru, okitegedde? Sigamba buno obweru bwa white, ngamba oba beeru batya babayita beeru, oba ate white tukiraba nga lwe lupapula olweru. Kale tukitwalireyo ku ngombo ya bulijjo nga bweri nti abeeru. Abazungu abo bali wa mawanga ago bali ku mwaliriro ogwo waggulu. Langi wezo nezijja nga zimunyunguka, zijja zeeyoza okutuukira ddala ku mucope w'owansi. Era naawe wano Omuganda wa wano oba Omunyarwanda era ojja genda okulaba ng'osinga omulugwalo okutegeera, okitegedde? Ojja genda okulaba ng'osinga Omusudani okutegeera. Langi ezo nga bwe twajja nga tuddiringana mu langi ezo, era z'emyaliro mwe tutudde abantu oba ensi ez'enjawulo tutudde nga bw'olaba engalo, nti engalo erinako esukkuluma neddako bw'etyo, okitegedde? Era n'amawanga bwe gali, amawanga gasiŋŋana mu bintu byago ne mu ntegeera, okitegedde? Naye nga omwaliro gw'abantu abo abeeru guli ku mwaliro, omwaliro gwago guli waggulu, okitegedde? Kakati ne kino ekintu nakyo bwe kiri, kino ekintu bwe kiri, ab'olugave mu nsonga y'obutalabika, ensonga y'ebyo ebitalabika, muyinamu ejjinja ddene nnyo. Kabaka bulamu ewammwe yakkira mu bwa kinene, era mwaweebwa ebinene, mufuna ebibi nga binene, ate mufuna essente nga nnyingi. Bwe muba mufunira ddala kinene, kubanga wammwe mwe muyina ekinene, okitegedde? Kyokka ekinene ekyo temwakiggusa. Mulinga Basiraamu, eddiini y'Obusiraamu ewaabwe, okitegedde? Yakoma mu kkubo, obuwangwa obwo tebwagguka, bwakoma mu kkubo, okitegedde? Bwakoma mu kkubo. Ekyo nakyo tuli kibannyonnyola, obuwangwa obwo lwaki bwakoma mu kkubo eri Buwarabu. Obuwangwa obwo tuli kibannyonnyola kubanga Obusiraamu buyiwa omusaayi ku mizikiti, buyina ne Idi esalibwako ebisolo, musaayi ne gukulukuta, kitegedde? Kati obuwangwa obwo mu kusamira eri ababutandika Buwarabu, kubanga amadiini nago tugalaba nga bya buwangwa byabwe mu nsi ezo. Obukatuliki mu nsi gye buva bya buwangwa by'abeeru.
n'obusiraamu gye buva bya buwangwa byabwe bye bakkiririzanga mu lwakuba eno baabituleetera ffe eno kati eno ffe tugiyita ddiini naye ng'eri enzikiriza zaabwe nga naffe eno bwe tukkiririza mu buwangwa bwaffe buli ggwanga n'obuwangire bwalyo okitegedde. Kati balina ensonga lwaki bo basala emisaayi mu bw'empewo zaabwe oba mu bw'amaanyi gaabwe agabakkirako. Ekitundu ekyo ekitundu ekisirikale tebakituukiriza, ekitundu ekisirikale bakikomya mu kkubo era kyova olaba babeera bakambwe nnyo, baba banakulumba bakulumba nga kifaalu okitegedde, bakulumba nga kifaalu bayiwa omusaayi ako kalombolombo ku masinzizo gaabwe. Eyo yidi namba bagiina esala omusaayi ne gukulukuta ku lunaku olwo kitegedde. Ate obuwangwa obugguse tebusalira misaayi mu mbuga zaabwo era n'obuwangwa bw'Obukatuliki tebusalira misaayi mu mbuga zaabwo, tebusobola kusalira bisolo mu mbuga z'amasinzizo gaabwe. Era n'ensinza ey'obuwangwa n'ennono kizira okusaddaakira emisaayi mu mbuga z'enzikiriza ezo oba mu buwangwa mwe tutudde oba mu lubaale waffe Nansangwa tabuuka musaayi okitegedde. Era abasalira emisaayi mu lubaale babeera bakyamu. Okusalira emisaayi mu kasubi, okusalira emisaayi mu miryango gya kasubi egya lubaale kiba kikyamu kubanga omulyango gwa kasubi ogwa lubaale guba guyitamu Mukasa, Kawumpuli, baani abalangira n'abambejja, abasese tebalaba misaayi kitegedde. Kati obuwangwa obusala emisaayi buba tebwagguka ku kitebe kyabwo abaabutandika abakkiririzanga mu nnono eyo eba teyagguka waggulu okitegedde. Kakati aboolugave mwafuna ekinene kye mutaggusiza. Ekinene oyo kinene Kabaka bulamu kyokka mu kika kyammwe yakoma mu bwa kinene. Aboolugave balina ekitambo ekikulu ekinene ekiriko n'ebyoya okitegedde. Aboolugave ekika ky'olugave kye kirina ekitambo ekinene ennyo kyakkira mu baalugave, ekitambo ekinene kyakkira mu baalugave. Era aboolugave basezi, sigamba buno obusezi obw'okulya abantu nedda, sigambye nti aboolugave bali abantu nedda, ngamba ekitambo ekisamirirwa. Ekitambo ekisamirirwa kiri mu buli nzikiriza okitegedde. Era owulira n'abaminsani nga baga nti ekitambiro kya mmisa okutambirira ekyo kyotalaba. Era amadiini nago gakuma akooto ne kanyooka omukko oba akabaani kubeera kutambirira ekyo kyotalaba. Era abedda mu bitabo by'abaminsani mulimu basaddaka ng'obuliga bakolanga kyevvumba eryo ne ligenda mu bbanga okitegedde. Evvumba eryo ogenda mu bbanga kwe kutambirira ebyo byotalaba bwe butalabika. Ensi eno ya myoyo okitegedde, ya myoyo lwakuba mwe mwabuzaabuzibwa ne mulowooza nti emyoyo gye musinza nga mmwe wano mu Abafirika bwe musinza emyoyo muba musinziza sitaani. Babatimba bbula. Bwe musinza emyoyo gyammwe muba musinziza sitaani, bwe musinza lubaale wammwe muba musinziza sitaani. Kyokka nga tulina kuyitira mu myoyo okutuuka eri Mukama Katonda, tulina kuyita mu myoyo okutuuka eri Mukama Katonda. Era emyoyo egyo tulina ogisaba okutukwatirako n'okutukulembera n'okutuwabula n'okutulambikira okitegedde. Ate n'okugiwanga ebyokulya gamba ng'ogitambiriranga. Era n'ebitabo by'amadiini bikiraga. Ebitabo by'amadiini byatambiriranga emyoyo. By'ebitambiro bya mmisa bye muwulira nti ekitambiro kya mmisa kye kitambo, ekereziya oba ekkanisa ssabiro. Era ekyoto oba akabaani oba omufaaza kawuuba oba mu ddiini zonna oba Obusiraamu kagenda kakabaani, omukka ogwo gugenda mu myoyo gy'otalaba obutalabika kitegedde. Bya buwangwa n'eri ewaabwe bya buwangwa, naffe newaffe tulina ebyobuwangwa lwakuba nti naffe twabigatta ne tusinza ebitali byaffe naye nga byonna bya buwangwa era bituufu era ebyogera ku Katonda ne lwakuba si byaffe wano okitegedde ebyobuwangwa. Kakati aboolugave bo basigaza ekitambo ekinene. Omuntu alina ekitambo aba mugagga. Omuntu alina ekitambo tatera kubulwa kyakulya, tatera kulemererwa. Sigamba ekitambo ky'obusezi, njagala mwatule bulungi. Sigamba ekitambo ky'obusezi. Ekitambo ky'obusezi kyajja oluvannyuma bajjajjaffe okujeema ensi ne gyebeeramu abamu nga basezi
nga balya bannaabwe naye si buli muntu alina ekitambo nti ekitambo ekyo kya busezi. Ebitambo basamirira kisamirire. Abajjajja mu omukulu w'ennyumba Kabaka Bulamu yava mu kitambo. Okitegedde mu katundutundu mwatuulira mu bwawalumbe ekitambo. Era ekitambo ekyo kireetebwa mukazi ng'azadde omwana n'ajjirako omwana owookubiri. Omwana owookubiri kye kitambo. Omwana azaalwa n'ekitambo. Ekyo ekitambo kye njogerako. Kati aboolugave balina ekitambo ekikulu okuviira ddala mu bwawalumbe. Kyokka ekitambo ekyo aboolugave tebaakiteekerera, tebaakisamirira, kijjawo awo ku levo kwe kiri okukizza mu bwabulamu. Kati aboolugave balina kitambo. Era owoolugave tokola naye ssente bw'oba wamusanze nga mufunyi. Abasinga obungi amannya gonna mugawulira, bo batera okubeera abafunyi. Abaavu mwebali. Tetuganye tebenkanankana, abaavu mwebali naye batono okusinga ku bika ebirala. Okitegedde? Kakati be batuuma kinene nnyumba. Balina ekitambo kiri mu nnyumba. Buli owoolugave mwazaalibwa ekyo kiri mu musaayi. Bafuna ssente naye ssente ze bafuna zitera obbasuula awabi. Owoolugave bw'afuna ekibonyoobonyo kimubonyaabonya nnyo. Bw'aba waakufiirwa afiirwa bubi. Bafiirwa mu bikangabwa. Biba binene. Bw'aba afuna ssente azifuna nnene. Ziba nnyingi. Kyokka ssente ezo zibakaabya ate oluvannyuma. Okitegedde? Balina okusamirira ekika ky'olugave ne ku businziro bwakyo, ku ntikko yaakyo oba ku kika kyakyo gye kiina okutereereza ekika ekyo. Okitegedde? Nga bonoga nti ku kasolya oba ku mutaka wa kasolya oba ku lusozi lwabwe olukulu, aboolugave gye balina okusinziira okwetikkulako ekinene ekyo. Okitegedde? Ekinene ekyo ne basamirira bulamu, ne basamirira abazzukulu okusaasaanira amasiga gonna, ne bajjawo ekibi ekyo mu boolugave. Bafuna ssente naye ziba mbi. Bawangaala bubi. Okitegedde? Bafuna binene. Ebibi bibeera binene n'ebirungi bibeera binene. Kati bw'obigattagatta n'owunzika nga bayisibwa bubi abasinga obungi. Okitegedde? Kakati akatundutundu ako ke mbadde njogerako ku boolugave. Aboolugave baava Ssese ne basenga olukalu. Bwe basenga olukalu bakkaanya ne Kabaka Bulamu. Era baamukolera nnyo. Era baamuweereza nnyo n'abawa ekinene. Ekinene kye yabawa kyasigazaako olubimbi. Baali balina okukikolerera, tebaakikolerera. Olwafuna ebinene baateeka buteesi mu nkwawa. Ly'erinnya lya kinene lye batuuma. So erinnya lya kinene eryo singa tebakyalituuma, singa baasamirira ekika ekyo, singa tebakyatuuma linnya kinene. Okitegedde? Singa tebakyatuuma linnya kinene, waakiri bandituumye Bulamu, kubanga Bulamu ewaabwe avuluugirayo nnyo. Kati erinnya eryo kinene likyabakuba n'okutuusa essaawa ya leero. Bwe baamala okumuweereza n'asanyuka n'abawa ekinene, bwe yakibawa teyabagamba nti kiwedde. Yabawa ekinene bakituukirize, bakikolerere. Yabawa bugagga. Mu bika ebimu Kabaka Bulamu bye yawa obugagga olugave lukwata kisooka. Kyokka obugagga bwe yabawa teyabuggyako ngalo. Yabawa obugagga nga balina obukolerera ne babuggusa ne bafuna ssente ez'emirembe. Okitegedde? Kakati Essese gye mwava, gye mwasinziira, Essese ge maanyi amakulu agabatuddeko Obwakabaka Mukasa. Era Essese Kabaka Mukasa gwe musambwa gwammwe omukulu. Kyokka aboolugave amaanyi ga Kiwanuka gaabakwasibwa era ge gabakuuma. Era owoolugave yenna mu lugyalo yandibaddengawo n'omuti omukookoowe. Era owoolugave yandibaddenga n'endiga ewuwe, kubanga Kiwanuka musirikale mukulu, amaanyi ago gaabakkiramu nnyo, baagabawa nnyo okusinga ku bika ebirala. Era owoolugave bw'aba alina kyayagala ne bwe yeekwata mu mutwe akifuna. Tugambye nti abaavu mwebali, naye abasinga obungi bafuna nnyo, bawanula nnyo nga bayitira mu katundu ka Kiwanuka. Tebatera kkaaba kyenda bonna. Okitegedde? Ne lwakuba ebintu ebyo ebirungi bye bafuna babifuna nga byabakwasibwa balina obbiggusa. Ne batabiggusa ne beetuulako, baateeka buteesi mu nkwawa ne bagenda buli omu agaba ne kyafunye, so nga kyali kyakkolerera. Okitegedde? Kakati mu katundutundu ako mu kubeera ng'obuuziza nti wannema nnuma, wannema kituufu akuluma, wannema yazaala Mukasa. Wannema ye Kabaka ow'Essese oba ow'oku mazzi omukulu, kubanga Obwakabaka bw'amala okukaddiwa yabukwasa mutabani. Okitegedde? Yabukwasa omutabani,
yabukwasa kabaka Mukasa. Okitegedde kati ye n'afuuka jjajja w'abaana. Kakati wabanga akwesimbyemu ng'akuluma ate tolina kusookera mu Mukasa, olina kusookera wa kabaka wa Nnema. Era bw'obanga otandise okutambuza ensonga zo olina kusooka kumanya kabaka wa Nnema n'omuwa omuggo gwe n'omuwa effumu n'omuwa ebibye. Era bwe muba muteekerera lubaale ewammwe muyina kusooka kumanya kabaka wa Nnema ne mumuwa ebibye n'adda ku bbali kuba wa Nnema kabaka eyawummula. Wa Nnema jjajja w'abaana, okitegedde, ye taata wa Mukasa. Bwe muba musamira musooka kuwa wa Nnema bibye, bwe muba musamira musooka kutabaala mu lutabaalo lwa wa Nnema, bwe mulumala ne mulyoka mugenda mu lutabaalo lwa kabaka Mukasa. Awo ne musamirira olukalu. Olukalu lwe lutuddemu bwa Kinene, lye linnya Kinene lye mutuuma. Okitegedde, kale nkutwaliza ewamu sina nnyo bye nja kugamba bisingako awo ku bwa wa Nnema, naye nga weetereeze wa Nnema waba akuluma ebintu byonna n'ebisinga obungi ojja bikoleranga mu bulemu n'emikisa n'emirimu. Buli kyokola kyonna ne bwoba oguze poloti ne bwokoze eki mu mikisa gyo mu bulamu bw'ensi, bw'obanga kabaka wa Nnema akuluma ate ng'akubanja teweeyibaala, ebintu byo n'ebisinga obungi bibeera bifa. Obeera ojja kukola ng'ebintu byo nga bidda nnyo emabega bwe bityo olw'ensonga oba n'obulemu mu bulamu bwo. Osamirira musamirire n'akuggyako obulemu. Kabaka wa Nnema alina amannya abiri. Erinnya lya wa Nnema alitukubira mu bukubizi, erinnya lya wa Nnema lya busungu, erinnya lya wa Nnema lya bulema. Kabaka wa Nnema bw'omuwa emigo gye n'omuwa ebibye atindira ensonga zo aba ayitibwa Kitinda, era toddamu muyita Kitinda. Era bw'ogenda ewa wa Nnema olekerawo omuyita kaddu wa Nnema n'otandika omuyita Kitinda. Kitinda yatindira ensozi, yatindira emiga, yatindira emyala ng'atambulira wamu ne jjajjaffe ekkubo Sseruggula Miryango. Jjajjaffe ekkubo ye nannyini makubo ageegolodde obulungi, era nga nannyini kutindira makubo ago ye kabaka wa Nnema. Okitegedde, kabaka wa Nnema alina ekitunutunu mwaddira mu bwa Kitinda. Kitinda n'atindira ebibyo, Kitinda n'atindira ensonga zo, Kitinda n'atindira amakubo go, Kitinda n'atindira emikisa gyo. Okitegedde, kakati kabaka Kitinda okumuyita Kitinda olina kumala kumujja ku mbwa wa Nnema, olina kumala muwa bibye. Era bw'atuuka mu bwa Kitinda, kubanga Kitinda alina n'erinnya eddala era erya Ssemusulo. Okitegedde, Kitinda bw'omala omuwa ebibye afuuka Kitinda, taddamu kukkiriza muyita wa Nnema oba kaddu wa Nnema. Era bamuyita wa Nnema aba akyababanja. Bw'oba tomuwanga bibye tosobola muyita Kitinda, oba olina muyita wa Nnema kubanga ke kabonero mw'oba otambulira. Buno sijja kusulako busozi, nsuubira okuba nti otegedde. Weewaawo yenze Omulangira Jjuuko, Munnabuddu.